diaspora abakyagala struggle omanyi eriyo abantu be babuzaabuza baba ku bomudomo ne babaga nti boss struggle bagivuddemu wewe tebagira bwetambula munnanga abaganda tugamba nkiddamu abaganda tugamba nti ogutategera teguzanvuma ate alemerako yakola ki alemerako yawangula kati goba oliyo nga bakubuzaabuza kyekiseera okomye okubange gwatulina odi naffe twandibale twabivaako naye tugenda okulanga eggwanga likola ki eggwanga lituluma kati kyekyo alright nakanjala kusooka kuyisa akantu kano katono nnyo njala mukawulirize bulungi nnyo njala tula omukisa okwebaza bannayuganda mwenna abangoberedde okumala emyaka 6 ku Facebook kuno era mbadde mumpa stars ku Facebook biki byonna ne Facebook munnange sigwe mukutu omwangu ennyo erifa baddugavu kali mwena abadde badonatinga stars nga mwagala okusupportinga ku Facebook mwakola bulungi nnyo naye Facebook ebintu byonna bikyankalanya teyina kimuntu gwe yawa kintu kyonna so kyonna mbadde mukola naye nga sirina wenfinawo batekikola kale njala bategeeza malwa nnyo balire ola nga bwe tuyingidde mu kaseera kakazigizigi olw'okuba nti buli muntu gyali yamanyi bw'atambula kati ngenda basa mwena bulijjo mubuuza tusobola tutya okusupportinga mu ngeri yonna gy'oba osobodde tukusupportinge bulijjo nange nnoonya engeri gye musupportingamu naye nga sinafuna mutendera mutuufu kati ngenda basaba mwenna linki gyentadde awo ye linki ya YouTube channel yange bw'ogikonamu bw'oti ejja kukuleetera link ogende ku YouTube channel yange webakulaga nti join. When you join, you become a member. When you become a member, you can donate. Kintu nakyo osobola okudonatinga nja kuba obubaka mbufuna bulungi nnyo. Eyo link gyentadde wano wansi ogikonamu n'ogenda n'ekugamba join. Bwe kugamba join n'ofuuka member, bw'ofuuka member then olunaku lwonna lweyagadde okusupportinga kyonna ky'oba osobodde mu busobozi bwo then you can support me okusupportinga YouTube channel yange then nja kuba nkola ki nja kuba nga nsobola nange okukola ki okuba nga ntambuza strong bwe ngitambuza sitira bagamba bintu bino naye bwe tutuuse Katonda tujja kwetaaga ebintu bingi nnyo okuba nga tutambuza struggle eno abadde mu struggle ebbanga ddene mugirabye engeri gye tuba tugitambuzamu kale ngenda kusaba yenna ayina kyasobola okusupportinga eyo link gyentadde wano ekutwala butereevu ku YouTube channel yange negamba join or to become a member to support nakibatereerero ddala ne ku YouTube natudde ne ku Facebook olunaku lwajjo abasobola okuyita ku Facebook channel Facebook page zange zonna nakitenga nti if you want to become a member and support Lumbuye Broadcasting Service oba Lumbuye Fred YouTube channel mu ngeri yonna gy'osobola okusupportinga bulijjo mubuuza sobola kusupportinga tutya please link yiya ogitadde wano ku Facebook ogikonamu nekutwala ku YouTube channel yange waliwo ka link akaloka join to become a member. When you become a member ojja kulaba nga kugamba support mu ngeri yonna gy'oba osobola awo nja kuba mbeyanziza mwenna njala muka sharing ne kalinki ako mukagabira abantu bonna okwetola ensi yonna basobola okusupportinga mu ngeri yonna esobola so awo nvuddewo nja kubeeyanza mwenna abaana basobodde okukola ekintu ekyo essaawa zino kale ndoza katandike video ey'olwaleero video tugitandise tutya video yaleero egenda kubeera mu nzibuzibu ayina lwamu omutono nnyo video yandibadde ogyesonyiwa njala mupite presidential candidate gwe bayita Robert abeereko kuno njala mupite presidential candidate gwe bayita Frank Abolira abeere kuno abakyali baabwe bajja kutambuza video zino baze batuukeko naye katutandike bwe tuti alright mwenna badde bambuuza contact eza Ossi Wembaale eyasobodde okuyuza ebipande bya presidenti Ossi Wembaale ono bamuyita Mustafa Mulira Ossi Operation CPS Mbale City mukana katambi ono wano kati Ossi oyo bamuyita Mustafa Mulira Ossi Operation CPS Mbale kati essimu ze ezimanyikiddwa ze zino wano wammanga era yono wano mu kifaananyi abasinga obugite mwafunye ekifaananyi kye naye yono wano mu kifaananyi yoyo Ossi eyakubye eyayuza ekifaananyi kya pulezidenti n'akuba n'amasasi okutiisatiisa bakomrade yoyo Ossi Mustafa Mulira yoyo Ossi ow'Embale kati enamba ze zezino njala muziwandiike wano video bagikwata mukulu Simon mukulu Samuel Kaddu tofaayo bwe kende genda maaso mu sharinga video essimu ya Ossi ono eri 0776
439872. Esimu ya Osono esooka eri 0776 43 98 72. Eyesooka mugiwandiika awo 0776 46 98 72. Ye namba ye eyesimu esooka. Enamba ye eyokubiri eya Airtel eri 0752 65 18 18. Muziwandiike wano. Esimu ye eyokubiri eri 0752 65 18 18. Aha, babiri monika webali. Kati eya Airtel eri 0752 65 18 18. Mwebali kuwandika ya MTN kanjara Airtel 0752 65 18 18. Ye Osuwembale. Muwandike ya Osuwembale. Eya Airtel. Eyi mukwandise MTN na Airtel 0752 65 18 18. Yes. Ye namba ye ezeze namba ze era wano njagala mujja mu renso nti obudde tulina butono nnyo ate njagala creating space. Njagala creating space tukole ebiddako. Njagala creating space wa tukole ebiddako mu bwangu obw'ekitalo. Alright, kati okusokera ddala njala tegeeza mwenna abadda Uganda baagala enkyukakyuka bali mu nsi yonna n'okubaza President olukiiko lw'obufuzi olukulemberwa Secretary General David Lucy Lubongoya omuwanika w'ensimbi Mr. Katana Lupe George Ssenyonyi n'abakulembeze abalala bali nnyo mulimu gwe mukola ogw'okulaakulanya ekibiina Sokolo kitambuza. Olunaku lwaleero President ne bakulembeze banne baguddewo region offices ez'amaserengeta ga Uganda mu kibuga Mbalala. Tuwezezza kati offices 3 oba katulina offices 4. Tulina essomero ery'obufuzi eriri e Kamoocha, tulina headquarters eziri e Kavule Makerere, tulinayo regional office eya Eastern eri e Iganga, then tufunye regional office eya Western side of the country eri mu kibuga Mbalala. Era olwaliro gwe mukolo ogubadde President gy'abadde n'asobola okuggulawo office ezo mu butongole. Ze zino wano wammanga batasobodde kuzeerabirako, ze zino wano wammanga regional office zo Maserengeta President nga aziggulawo, ze zino zezo kamba wako okubiri wano. Surprise! 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 Baby, can you please? Surprise! Zezo office eziguddwawo olwaleero. Ye nyini mbigambo bye saagala boa anjala bowaako ko katono mu bigambo bye ng'ayogera. Mukulembeze bw'ate bw'ayogedde obudde tulina butono nyuma ge tulina essaawa 2 ze tugenda okukolera wano bw'ate bw'ayogedde. Madam Deputy, allow me to hand over. Kankadem. Madam Deputy, allow me to hand over. All right. Webi tuyibadde kati. Ngera tusooke tuyite mu bintu bino wammanga before nga tetunagenda. Nga tetunagenda wala nnyo. All right.
ku social media kono tokoleddeko emirimu mingi nnyo gyesijja bagamba egimu wabula njagala muwale diversion za government zetandise okukola. 1 diversion ya Geoffrey Rutaya temugenda mu diversion ya Geoffrey Rutaya mu jesonyiwe. It's a pure diversion temugigendamu eyo njibagambye. Temugenda mu diversion ya Jose Chameleone mumuleka akola ebintu bye. Temugenda mu diversion ya Alion Skid muleka akola ebintu bye. Temugenda mu diversion ya Sanya, temugenda mu diversion za presidential aspirants. Nabali mukulwana ebibine bili mukulwana currently ezo na diversion oba creating kutikawo diversions. Nkiddamu temugenda mu diversion z'abantu bano wamanga. Temugenda mu ya Geoffrey Rutaya muleka n'ebizibu bye abereyo. Temugenda mu ya Chameleone, Alion Skid, Sanya ba presidential aspirants nabo tembagenda mu bategere bulungi nnyo. No bali kubyawa bali mukulwana ebya station manje ne banne temugenda yo. Nabala temugenda yo. Wabula kyenjagala muteeko kenyisira kye kino wano wamanga. 1 Abantu yitanga omuyaga nti nupu muyaga batandise okukiwulira nga temubakuteeko era kyenjagala tusooke tukole ekintu kino. Bakomredi mwena bwe tukola emirimu gyegimu tulina task nnene nnyo ey'okusensitizinga abantu mu buli kitundu kyonna eky'eggwanga. Mbadde njagala nnyo tuconcentratinge ku kusensitizinga bannayuganda than okuyingira mu ntalo z'aba state agents naddala ba presidential candidates tubaleke. Olw'ensonga emirimu egisinga obungi Museveni yagibajjako nga talina ssente tubagendamu. Kye mulina okwegendereza ennyo right now kye baayita omuyaga kibakubye era kibatadde wansi. Buli yavangayo n'avuma Nuupu n'avuma Kyagulanyi bw'owuliriza essaawa zino byayogera kikulaga nti amazima bagamanyi wabula baali mu muzannyo gwa nsimbi kati ensimbi zaaweddewo bali mu reality. Buli gw'oli agamba nti Kyagulanyi w'amaanyi essaawa zino nga lyamuvuma totegana muddamu tomudda muleke kubanga akimanyi reality badde bagimanyi. Ekyo mukitegedde. Ekyokubiri muyobufuzi temuli mu permanent enemy naye olina okulonda ne gw'ogenda okukola naye ekyo olina okukibiramu ng'okimanyi bulungi nnyo. Kati njagala mbabuli ebigawo bino nga mbimanyi bulungi nnyo. Okubuzaabuza kungi nnyo Museveni kw'adagala okuteeka ku ballot paper mwe muli okuleeta ekibiina ekya NPP. Kati bannayuganda bangi bwe mutabasomesa nti ekibiina kya National Platform simbo yakyo ya bendewe ya manvuuli abantu bangi bayinza okusigala nga bagenze kweno NPP kubanga esoundingamu era efaanamu nga National Unity Platform. Ono bamulese wa NPP bamulese ku diverting abantu ku ballot paper eri abantu batajja kusegera wantu wa NUP ne NPP. Naye mutandika okuba kansala mwenna ba MP bachamani bale C3 bachamani bale C5 mutandika bulale zimugendako musomesa abantu nti kibiina kyaffe kya National Platform akabonero kaakyo bakayita manvuuli. Bakansala LC3 LC5 chairman LC3 chairman LC5 member parliament mwenna mutuyambe mugulira abantu bendera ya Uganda. Bendera ya Uganda siroza nti esuka siringi 13,000 ku 15. Twagala okuddamu okusimbula laale ku Mande oba campaign trail ku Mande nga buli laale gye tulaga yonna oba kansala waawo oba constituency buli muntu agenda okujja ku laale ng'alina bendera ya Uganda. Ngera kiddamu buli muntu yenna ajja kuba alina bendera ya Uganda. Eyo simbo egenda kulaga ensi yonna nti Uganda soon is becoming independent country okuva mu colonial master ne ba agents baabwe. Nkiddamu buli kansala buli MP buli chairman wa C3 buli chairman wa C5 mugulira abaana mugulira bana Uganda bendeweera za Uganda bagende nazo kulaale. Lwaki President yatugambye nti yosimbo yeggwanga nakalo kankole clarification. Obutategeera bana Uganda balina bungi okulakinga information eri obuvunanyizibwa bw'eri eggwanga. Bendeweera ke kamu kabonera akalaga eggwanga mu nsi ezaakulaakulana okusanga osudde bendera wansi musango. Ne mu America mwakiraba recently President Trump yagamba nti okukwata ng'oyokya bendeweera emyaka 6 mu kkomera. Kati nalabye y'abasirisu bannayuganda abadde ku president nga bamunominating okujjukira enkuba yatonye ento nyingi bwe yasimbye bendera n'egwa embuzi ne zigamba mbu bendeweera egganga limweganyi mukulu njera nsooke mbabuulire kye bayita empewo oba storm ngeze n'esula ekintu
kyanjawulo nnyo n'ekintu okugwa kyokka wabula action gy'okola eri ekintu ekyo ye sign eraga obwagazi bw'eggwanga. President Bendera we yagudde yayimiriza speech n'akwata wansi ajjo Bendera kuba ke kabonero k'eggwanga. Nemwe mugende kolo Bendera muzirinyira wansi era temugenda nazo ku mikolo ekiraga nti you don't respect that country temuli banna Uganda. Kati bagamba njala bagamba wana abaana okuva mu nasale okutuuka ku university buli mwana yenna ayina Bendera buli nju eyina Bendera y'eggwanga lye ne mu America bakikola na buli mchumba kikola. Njagala ombulye mu Uganda mulimu abantu bameka bayina Bendera ya Uganda mu nyumba zaabwe tebaliiwo. Bantu bameka bimusomeseza Bendera etegeeza ki mu Uganda tebakimanyi. So olunaku lwo tumutegeera biki bigenda maaso ku Bendera mujja kitegeera so bwe kitu njagala okukola clarification mu kitegeere. Awo nawo tuvuddewo. Kati kiri kyembagambye ekya NPP mu kitegedde. Ngenda bagamba ekya Robert Kasiba Ntego bataddeko. Jukira nali bagambyeko nti bali banoonyako omuntu alina amannya Robert Kyagulanyi bamuteeke ku ballot paper nenzija ne kwa information n'enkiyiwa kane baleeta ono Robert Kasiba Nte okuteekawo erinnya okubuzaabuza abantu erinnya Robert ekyo nakyo ngenda kibanyonyera omwami n'engina mu balagaano mutegeere bulungi nnyo kati mumalo kitegeera wano wenjagala buli omu asimbe essira. Diversion zemulaba ne stunt zemulaba ebize ku social media bizirwaki Damulira Jane Koraje Christopher Damulira Kijambia Baramu baba wa sente nyingi nnyo Simai Buganda for Museveni ghetto structures ebichi byonna nabasomeseza ku lunaku olwokusatu ne bagamba bali balowooza nti ghetto bebana abaana abeeyokya balowooza nti ghetto kandi bagenda bakunganya abaana abeeyokya ne abatwala babalaga Museveni ntize ghetto kati ghetto entufu Museveni yazirabye kati njagala okuprovinda otegere nti muyina amaanyi laaleyo bwe yawedde njagala oddeyo okole okunoonyereza okuva laaleyo yabaddewo ne yawedde njagala oddeyo okunoonya ku Twitter tewabadde wadde wa NRM akola comment wadde post bonna baasirise. Genda ku Facebook teruwa NRM yabaddanyega bonna baasirise. Genda ku TikTok tekwadde kuwa NRM yabaddayogera bonna badde basirise. Genda ku YouTube bonna badde basirise. Genda ku radio station mu Uganda bonna baasirise. Genda ku New Vision, Bokedde, Monitor, Natasha Broadcasting Service, CBS, BBC bonna buli omu yasirise. Lwaki baasirise? Babadde tebalina kyakwogera. Ba minister baasirise, ba propagandalist baasirise buli omu yasirise. Wabula eri era abagwagwa baze baganti abazze bali tebalina byakola. Well and good. Abazze kolo bade balina ebyokola bemwasombye. Fabafe bazze buziboka. So ekyo kibalaze nti mwade mu bakubye goal nakati bakya discussingako kiki bagenda okukola. Ekyo nja kibagamba kuona ku resande kibagenda okukola. Naye kibagenda okukola kyekino. Obanja kibagamba kuki nja kibagamba ku resande. Nenga njagadde bo ekifaananyi nti mwakubye abasajja omupiira gukya abali mu buli maawa. Mwekitegedde bulungi nnyo ensonga eyo. Bade balina okuliyetinga diversion. Ndebe ziba zitakuleeta muntu wabuvunaanyiza muteekewo watandika omukolako ebibozibozi kyandibadde kisoboka. Kati okulya n'okukomba essowaani okwakatambi kano njagala kutandikire wano essaawa zino. Kugenda tutandikira wano. Atandikire wano. Mr. President wonna woli General Secretary n'abakulembeze kansoke mbwemu katono ka intelligence. Mwongere nnyo okukuuma ebyama ebikwatagana ne ku offices zaffe ziri mambuka emuziteeka. Kubanga mbadde naatera okujja ne baŋŋamba nti kisawuvuga mukambwe nnyo mubaswaziza to the extent mugenze gye bayita ewaabwe ne muggulawo ekitebe nga intelligence temanyi nga n'abantu mu kitundu tebamanyi. Kati kisawuvuga agambye era asindisa abawanvu n'abampi batandika okunoonyereza mambuka wonna we basuubiriza nti wayinza okuba waliwo ekintu ekizimbibwa nga kipya wadde nga kyefaananyirizaako okuba nti kifaananyi national platform. Landlord ajja kajja mujjutuka ajja mubuulira. Kati mutegeere nti munyweze ebyama byammwe kuba kisawuvuga mbu abaswadde nnyo. The fact is baswadde nnyo. Kati mutereeze nnyo ebintu ebyo abantu baleme kukola ki
balime kulinkinga information kyekyenjagala bagamba okubeera mu nkola mukitereeza bulungi nnyo. Alright, kamala okudeletinga mbino wano okuliyetinga wano space kuliyetinga wano space tuleke tugende ku video yatulese entuufu. Video yatulese entuufu kati ndoza mbavuze speed kansoke malo base saamu katono. Mwasabeka video kano kazanye ku live kansoke malo base saamu tuleke tusimbule video kako. No 1 minute. Mangambye nkabazanyire leero. Je bali ko sebo. Oli nange Mbadde ndi nawe muzeyi era oli live ku NTV. Muzeyi namuleseka. Ali waka. Muzeyi wo yani? Muzeyi wo yani? Nkubuzizo. Yanchi kyoyogera ku President Museveni yavuddeyo nawa Bobi Wine amagezi nti ebyobufuzi abiveeko tabisobola addemu mu kuyimba kokka kwasobola. Bwe yagambye naagende muntu atuveeko. Kaka baddira mu luuto mutugende ku kirala. Je baliko sebo. Oli nange Mbadde ndi nawe muzeyi era oli live ku NTV. Muzeyi namuleseka. Ali waka. Muzeyi wo yani? Muzeyi wo yani? Nkubuzizo. Yanchi kyoyogera ku President Museveni yavuddeyo nawa Bobi Wine amagezi nti ebyobufuzi abiveeko tabisobola addemu mu kuyimba kokka kwasobola. Bwe yagambye naagende muntu atuveeko. Alright. Kati mbutongole katandike ka video nga bwe kalina okubeera obutongole bwako. Era mbalamusizaako mwenna abadde bakagituulako. Kati katugende kuba presidential aspirants betuba tusookerako. Musooke mbategeere babiri bengendo bba waako. Waliwo omwami gwenziza njogerako almost emyaka ena bamuyita Frank Abulira mwamule bamunominatinze yono wano akatambi katandise yoyao Frank Abulira oyo mbega wa iso ne semwai era akolera ne eso oyo Frank Abulira bamunominatinze oyo mula bulungi Frank Abulira mbega wa iso ne semwai okulya bulungi nnyo. Unfortunately, omwami oyo talina wadde amaka asula muloji. Talina wadde amaka. Ne weewunye n'emikono yagijjerudda wejjula emikono akanaana. Kitegeeza nti ono state yadde mutaddewo ng'erina kyemusasula. Kyemusasula kyekiruwa. Mpuliriza bulungi nnyo. Frank Abulira y'omu ku baabega era ne batuusa Dr. Aggrey Kingi ku mugo gw'entaana mpaka gyali kati ennyindo gye zirembekera mukoka. Oyo Frank Abulira y'omu ku babega Dr. Aggrey Kingi n'amutuusa mu ennyindo gye zirembekera mukoka. Dr. Aggrey Kingi mwena mumanyi oyo omwami yamuwaayo era ne bakola enteekateeka okuyita mu famire ya Dr. Kingi ne balyawo Dr. Aggrey Kingi oyo omwami Frank Abulira gwe presidential candidate. Kati ye mwami y'omu eyabega mukwano gw'abangi naddala bannayuganda badde bawangala South Africa. Mwali mumanyi omwami gwe bayita Bright Daniel Mazinga. Bright Daniel Mazinga yali musajja muyigirize, musajja muganda nga wangali South Africa. Ngera wankyukakyuka. Wadde teyali mu National Platform yali wankyukakyuka. Yakolokotanga nnyo Museveni era ng'ayogera oluzungu lwe luzibu lwa kutegeera. Kati omukulu ono y'omu kuba baali bakkiriza ne Dr. Kingi nti bagenda kukozesa amaanyi ga mundu okuggyako Museveni. Era Dr. Kingi ye okuggyako Museveni ne mundu yali kiri mu 70%. Unfortunately bamulyamu olukwe oyo omwami Frank Abulira. Era noono okukwata Dr. Daniel Bright Mazinga oyo Frank Abulira ye yamubega n'amukubira n'essimu okuva e South Africa n'amutuusa e Nairobi gye bamukwata ne bamutwala kati ali kitalya ku meere yono wano abatamanyi Bright Mazinga yoyo. It is going to be violence. It's not questionable.
it must be violence, and it's going to be violence to remove the dictatorial regime of Yoweri Museveni. There is no any question over this. Nobody should lie to you. My name is Brightfish Daniels, Mazinga Juko, President of FLS Uganda Approach, and Commander-in-Chief of the Liberation Struggle, to restore nation Uganda from the abusive, corrupt, oppressive, autocratic, kleptomaniacal ruler Yoweri Museveni and his NRM's extreme. All right, obude tuida butono. Kati oli gwembalaze ono presidential candidate wa Semwaine Iso ono ye yabega Dr. Agre Kiyingi era yabega ne Dr. Daniel Bright Mazinga Juko yoyo kati yo state agent yoyo kenyine kati bwe tuva kwoyo netugenda ku presidential candidate owokubiri gobata de konti Robert presidential candidate oyo owokubiri bamuyita Kasibante Robert NRM agent kati Kasibante Robert yono wano ndoza yajidde mu Peasant Party yono wano nesoko oli bulungi nnyo oli mubalaze nti state mafia kati njala balaga Robert Kasibante gobaleso kubuzaabuza ulira nze siberanga ku NRM era ndoze kandi byango biraba mu busujju biliko independent candidate Kati kya kujeyo kazi nakana gwanga bini nabina nagenda mu busujju okubeera mu busujju okuyamba ab'ebusujju era tujja kusigala nga tunyigiriziwa tulina kujjawo kikolo kubanga abusujju ne bwenagenda okubalwanirira nga nakyemalira yabaliko era enjawulo ziro kati soko ompulirize saagala omuntu yenna agenda ayogera ebigambo njagala omuntu agende mu busujju akamere posta yange oba ekipande nga kiriko akabonero ka NRM nze sibeerangako wa NRM sibeerangako masitokita ya NRM era sesimbirangako tiketi ya NRM ebusujju nali nzize nga independent era bw'obuuza abagenda mu kamyufu nze saabigenda mukubanga nesiwagira kibiina era siri wa kibiina kya NRM mumula bulungi yoyo candidate kati candidate ebirere mwogerako mu ddakiika 3 bye bino wano wammanga muveeko ngende ku kino candidate ali mu kampuni ya station Mayanja yoyo ulira brother kumuya kulamusiza sebo kambotieri webala omulimu gwokola okuweereza abantu ensonga ezikwata ku ggwanga n'okubanga obuulira abantu ebiddako n'ebigenda okubeerawo era abamu abatakkiriza bamaliriza babirabyeko buli ssaawa bizuuka kati ssebo nalabye abantu abamu abeesimbyewo abaze okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga nga mwe muli omusajja abamu ku bafere b'omu Kampala bwe bayita Kasibante Robert oba Robert Kasibante ndowooza era litandika na Robert Kasibante oyo alina essomero lya saaluuni oba essomero erisiba enviiri eriyigiriza abantu eyeeyita pulezidenti wa ab'ebyemikono mu Africa omusajja oyo y'omu ku bafere be tulina mu Kampala bakabaka bakafere ina mikwano gyange gye yafera akasente ng'abagamba batwala mu Amerika ng'agamba batwala mu Amerika nga yeefuula agamba nti ayina connection jukira yali abeeranga ne sekandi yali vice president kati nga tusobola mubuusabuusa wagamba nti yali nga bakono bange banyumiza nga ajjayo essimu bwemba balina meeting gye balimu nga batudde nga yeefuula akuba essimu kwegamba nga omuntu omufere aconnectinga ng'ayinza okuba essimu n'agamba nti minisita gundi akubidde gundi president akubidde kati ng'alina ebifaananyi nga yeefuula muno bino bye batambula ng'oba alina sekandi ne bagenda oba mu nsi ez'ebweru kuba ne mu Amerika gyali agamba mbu gyagenda okutwala mikwano gyange nga talinnyanga nayo kati ng'asobola okubeera nesimu satu n'agamba kati gundi akubidde bwati gundi akubidde minisita biki kati n'alimba abantu nga abajjako ssente
bakono bangabo yabafera sente mukubafera sente yamaliza ne seneze yabafeza tazibaddiza ng'atayagala kutegula ndala ezisukulumye kati nga bano bagenda okuzuula nga bangi bazaafera sente alima abantu ngeri gy'abeera ne vice president sekandi ng'alima abantu mwe abatwala ebweru engeri gy'alina connection buli nsi zonna ez'enjawulo biki n'ebyo ebintu bye byakola ebyo bya saaluuni bya bufere talina byakulira ebyakola wabbya abantu sente kyova buli waba ayogera muze president simanya w'emikono mu Afirika yali badde ateekawo mu kifo ky'obugambo nti president w'obufere kabaka mu kufera kati yeekwasizaawo mbu yatutumbula abantu emikono simanya abaagala okukola eki ne kumbabbirawo eofisi enateetaawo wenyini Victory abbirawo bantu wabba sente naye Katonda akulaba obbya abantu bangi sente mubalima mubatwala bweru nga nawe gy'obatwala tolinnyanga egutaaga yagenda bweru we kenyininyini wagenda kojasoba wagenda koleyo oba wowe wagenda ne sekandi kati ebifaananyi by'olimbirako abantu n'olagamba olina connection bakuleese kufera bufezi mbuweesemye okuba president mwami Lumbuye abantu bonna mwana olaba bulaza bazze kufera bufezi bantu bonna akalayini nga wookalaba kati omukulu eyo emikono yagijjeewa nga obufere bwali n'emikono yagijjeewa yatambudde ddi kufera bantu ekyo mukitegede kati muntuma ebintu bingi nnyo naye mu bye muntuma ojja kubisasulira waliwo abantu mu okunoonyereza ku Dr. Mogga Adamu Shafik nti nga yavuddeyo nga bukyali okukola contribution n'okuwayo ambulance naye bagamba nja kukola okunoonyereza kwange kati bino byengenda okubalaga n'amaloboozi gengenda okuzanya yajja kuvayo ye defending naye okusinziira nga nze bwe mmanyi bwe namanyaako nasooka ne mwesonyiwa kuba vetting yali ewedde naye njagala muwulirize bulungi pay attention to details gwe mwagala okumanya oba gwe mwatumako yoono wano bamuyita Dr. Adam Shift woono sente zino tugenda kuzikwata tuzitwale eri bakama bange ekavule nkusaba Mr. Gaza akiikiridde ba foot soldiers ojjeko wano taata asante sana yongeza tena kale n'olw'ensonga eyo kino nkikoze olw'okuba nti president yasiimye okujja e Lubaga tulwanire wamu tuteeke amaanyi mu ba foot soldiers njagala nziremu nzanye akatambi kano nga kyenjagala ennyo njagala okwasaganya eddoboozi lyengenda okuzanya mu voice note ne ka video kenkuzanyidde okompeyalinga amaloboozi gaconnectinga oba tegacoordinatinga eyo voice eyo video mungizanye kati kambazanyire njala mukwata eddoboozi wakati nga tugenda mu lutabaalo olugenda okutandika ngenda kuzomwezi 29 guno gwennyini omwezi gwe tulimu nagenza okulaba nga convoy ya president teriiko medical team abaana bangi nnyo mubajjukira babatomereranga mu makubo naye tetwabanga na medical team ekwasaganya first aid obudde tulina butono wabula nze bwe namulaba nga mumanyiko nti yali wa PLU saamuyingirira saamwogerako wabula mwantuma okunoonyereza mukunoonyereza n'ensula enkesi zange biro bye najje muwulirize bulungi nnyo njala muli bulungi nnyo research paper era nenjimala nekwako ne attempt emeeting of president mugambe bino byonna byoli mukugaba sente bikulererwa kino nenemesero naye ngakolaga ki nze gwamuvubuka anoonya survival nagamba bakulu figa bagende wa president ne bavaayo nze nange sisobola mutegere kyentegereza
nti agwemba abayimbi bagenzi ne balaba Salimu Saleh nga siri muyimbi nze ngenze kyo kulaba Salimu Saleh nange ng'omuntu ntuuke yampuliriza naye jamuyogere nina kuwayo akapira kati kano kakagambe bavubuka nga bakyalisideka bagamba nti bw'ogendanga mu kooti olaba poliisi zino fayiro zeekola neekuŋŋaanya fayiro zino ng'okoze omusango fayiro eyo egenda wa DPP bw'akutwala mu kooti omulamuzi teba na fayiro yo saaba abaami wa gavumenti yabali fayiro era y'omulamuzi empapula ze ziba mpya n'atandika okuwuliriza obujulizi bwo naye bw'oyimiriranga mu kabuli tukiyita examination in chief n'otandika okuwa obujulizi bwo n'olaba ng'omulamuzi tawandiika gwemanya nti byoyogera tabikola ki tabiraba naye kyokola bw'oleeta sitole n'oddukamu ne ku speed bw'olaba ng'omulamuzi agamba nti genda nkola mwana wange omanya ataza okufuna ki kyogamba nti kati mu duniya eri competitive ntandika okugamba siri muyimbi naye abayimbi bagenzi wa Salimu Saleh bafunye nze nange nkola nti okufuna nankola ripoti eno kubanga Salimu Saleh ye minisita wa wealth creation nankola research paper nebikola byonna era Salimu Saleh yabeerera awo emutundu brigadier yanje is my good friend newesigombola nze they attempted one time okumpita ngende kintu kakiwumuzeewo kubanga lwaki nalaba nga bwengende wa Salimu Saleh ne document eri ajja kundabangazza okunoonya ssente kuba banoonya nnyo omuntu alina bafolowansi era kinakola ripooti yange eyo nenjikuba mu kasero naye ngamba kanzijembere politiko nkuŋŋaanye followingi bwe ndimala okukuŋŋaanya followingi ate nenyingira Nuuku muwala abantu abampera obutebe kati awo kikatola bwe nayingidde Nuuku kinyanguyira okutomera te Salimu Saleh idea nagamba mwana wange kola ki kuba munfuna nti tulina okukkaanya nti bino byonna bye tulimu byakunoonya ki sente kati gweomuvubuka weepakejiza otya kakati kinzizeeyo nabadde n'abavubuka wange njo ne bambuuza nti bw'oba oyingira NUP wayingirira kwani naye mbabuuza omuntu ayingira mu NUP alina okubaka omuntu gwayingirirako naye kati kyenzako okulaga nti nze ndi strategist ebbanga lyonna ne bwe banakwana mukazi nze bwe nageranga kusomereza saabanga na ssente bulungi naye nandeekera national nti nze mbeera nabemu akwana omuwala asinga obulungi mu ssomero eyali kulikoti naye nga nzine na tekitiki zange zitaliimu ssente okitegeeza ennaku zi mukyala wange oli omumanyi mbaga bamanyi histori we omwami we yali muvubuka yabeeranga ku kyalo gwe teweewuunya lwaki yajja ku last minute nze nali mmanyi nti wa PLU naye nensooka ne mmuleka ne munsindikiza nkole risaaki wange kati kanziremu nzanye eddoboozi lino omulundi gumu tusimbule video wulira okujjawo baavuneremereddwa research paper era nenjimala nenkwako ne attempt emitinga president mugambe bino byonna byoli mu kugaba ssente bikuleberwa kino nenenesero naye ngankolaga ki nze ng'omuvubuka anoonya survival nagamba bakulu figa bagende wa pulezidenti ne bavaayo nze nange sisobola mutegere kyentegeeza nti agwemba abayimbi bagenzi ne balaba Salimu Saleh nga siri muyimbi nze ngenze kyokulaba Salimu Saleh nange ng'omuntu ntuuke yampuliriza naye jamuyogere nina kuwayo akapira kati kano kakagambe bavubuka nga bakyalisideka bagamba nti bw'ogendanga mu kooti olaba poliisi zino fayiro zeekola neekuŋŋaanya fayiro zino ng'okoze omusango fayiro eyo egenda wa DPP bw'akutwala mu kooti omulamuzi teba na fayiro yo saaba abaami wa gavumenti yabali fayiro era y'omulamuzi empapula ze ziba mpya n'atandika okuwuliriza obujulizi bwo naye bw'oyimiriranga mu kabuli tukiyita examination in chief n'otandika okuwa obujulizi bwo n'olaba ng'omulamuzi tawandiika gwemanya nti byoyogera tabikola ki tabiraba naye kyokola bw'oleeta sitole n'oddukamu ne ku speed bw'olaba ng'omulamuzi agamba nti genda nkola mwana wange omanya ataza okufuna ki kyogamba
Ntikati mu dunia eri competitive ntandika okugamba siri muyimbi naye abayimbi bagenzi wasali musale bafunye nze nange nkola nti okufuna nakola ripoti eno kubanga Sali Musale ye minisita wa wealth creation nakola research paper nebikola byonna era Sali Musale bweyabirira awo waggulu awo emutu Brigadier Kayanja is my good friend naye wesikuongola nze they attempted one time okumpita ngati kikimukakiwumuzeewo kubanga lwaki nalaba nga bwenende wa Sali Musale ne document eri ajja kundabangazza okunoonya ssente kuba banoonya nnyo abantu alina bafollowansi era kinakola ripooti yange eyo nenjikuba mu kasero naye nga kanzijembere politiko nkuŋŋaanye followingi bwe ndima okuŋŋaanya followingi ate nenyingira Nuuku muwala abantu abampera obutebe kati awo kikatola bwe nayingidde Nuuku kinyanguyira okutomera te Sali Musale ne idea nagamba mwana wankola kuba munfuna nti tulina okukkanya nti bino byonna bye tulimu byakunoonya ki sente kati gweomuvubuka weepakejiza otya kakati kinzizeeyo nabadde n'abavubuka wange jo ne bambuuza nti bw'ola oyingira NUP wayingirira kwani naye mbabuuza omuntu ayingira mu NUP alina okubaka omuntu gwayingirirako naye kati kyenzako okulaga nti nze ndi strategist ebbanga lyonna ne bwe banakwana mukazi nze bwe yabeeranga ku ssomero edda saabanga na ssente bulungi naye naddekera national nti nze mbeera nabemu akwana omuwala asinga obulungi mu ssomero naye ekyo mukiwulidde mumutegedde y'oyo yajja ku lasiti oyo mutegedde era muvuddeko muzinzeeko. Deal with him at your own risk. Ab'ekibiina mutegedde ne baani mutegedde kati waliwo gwe njagala okufundikira. Gwe njagala okufundikira yaani. Mulabyeko olutalo lwa MC Cuts ne ba MCs olw'ensimbi ze baamufeze n'atafunako. Ate nga naye MC olwabadde mu State House baamutadde entebe awo n'alinda yagenze okulinda nga abayayi tebadda kumba abayayi baagabanyedde omusente baayisemu dda. Ani omu ku abo abaagabanya omusente oguli mu kawumbi akalala plus nga MC tafunyeeko sente. Nga MC Cuts tafunyeeko sente. Abadde ku mulimu ogwo weewuunye mulimu omweba muyita Segujja Fred. Segujja Fred ye taata wa Winifred Nakandi gwe baali batusindiseemu Anita Mangu yali atusindiseemu. Gaayo oyo mbu ye nannyini mikolo events kambi bayita mikolo events wa Kabano naye yenyigira nnyo okukola emikolo gino kwanjula mbaga busiki ye yalina bikampuni ebyo. Kati y'omu ku baafunye ssente ezo MC Cuts ezimukubye enduulu y'ono wano ono ye taata wa Nakandi kati ye nannyini kampuni eyo be bali mu kulya mu nsi yaabwe olukwe y'oyo kitaawe. Yoyo kitaawe nambalagadda yoyo kitaawe njala balaga ebifaananyi bino mubira bulungi nnyo era yoya mumula bulungi nnyo saagala yeegaane mbu gwe njogedde si ye taata we. Wano yali ne Honorable Kasolo ng'alonkinga akatabo kaabwe yali na Honorable Kasolo era yoya bulungi nnyo kitaawe. Kati wano baafunye sente zino ezirekanya MC Cuts ezaba MC yo wano yo mulaba. Aha saagala muge ekifaananyi teyatuwadde ekifaananyi yoyo kyeke gye baafunye yeeyo. Izo sente zadde zirekanya MC Cuts ezaba MC zezo yo ekitaawe yoyo era n'ennyinza okutekebera nga muntu wa state kuva dda mugenda ku mikolo ne mulyankuzibwa ova olubuto lukuba engalabi lukuba boxing lukuba kickboxing nga tobayibaani abatabudde ebyokulya n'ebyokunywa kumbe yoyo. Kati MC Cuts zino ze sente zaamuyombesezza ozira bulungi nnyo zezo sente zaamuyombesezza MC Cuts. Kati awo katudde wano kubanze njagala bbawa kati MC Cuts yawandiise really I've worked all over my life with our own efforts, never funded, but we talk to millions of people every night countrywide.
and money is given to people like those oba who are they. Nawandikira Kagutama Museveni. Era yeno post yakoze sagala ogondo musajja lese information teri ko mutuna maguru. Iyo post kati bebamu kuba BMC kati kye kwe kunyoko ko. Picha agenda maso ngenda ba bifaananyi kati bulijjo mugamba. Nabagamba nze bwe nkola research wange mu malayo. Kati oye nakandi mu mulaba. Winifred nakandi mu mulaba. Yo wano. Guess ani gwe yali na ekyaliwe. Bana abantu bava walanga bemanyi guess ani yali nani oyo. Yali nani? Yali nani? Bano batuluka emizannyo ng'emizannyo miwanvu nnyo ani oyo kanzu ninge mukatono mulabe. Mulaba yo kyaliwa muhi. Yo kyaliwa makatono nakandi nkyabo bifaananyi. Nze nkyabo bifaananyi era bo bifaananyi. Mazo walaga wali na wano kamubalage bulungi nnyo era mumulaba. Yo era yo kyaliwa mumulaba bulungi nnyo. Era ali ne munne. Babo. Kati nina kyenjagala soko balabulamu. Ne bulijjo nkyerabidde. Ebifaananyi ngera byongere kasoka balabulamu ekirala. Bw'osanga ng'omusajja oba omukazi ng'alina wano mark ey'enjokyo wano oba wano maka nga yanjokyo wano kanji kulage wano temugigenderanga nnyo ogirabye bano bw'osanga ng'omukazi yenna oba omusajja yenna ng'alina enjokyo wano eyo maka y'abaaka bano. Bw'osanga nga balina amannya ag'amatalaga nga galinga ag'engamiya gaawukana galinga empale za Museveni eyo ze sayini z'abaaka bano. Abaaka bw'omusanga alina maaka ey'enjokyo wano tobuuza wano eyo maaka bonna bagimanyira kati manyi bayomba kuno. Bw'omusanga alina maaka either left or right ng'alina maaka kye bayita enjokyo wano oyo tobuuza gyava baaka bano ekyo mbadde mukimanyi tebadde bakibasomesangako. Genda otandika okutula mu community otunula abantu abalina enjokyo wano eyo trademark yaabwe beemanya bamaakinga abaana baabwe. Bamaakinga abaana baabwe abaaka bano wano eyo trademark mugitegedde kati ngibategeeza mugitegedde bulungi nnyo. Okay right katugende mu maaso wano. Mbadde nkyabalaga footage kati footage omukulu ono Segujja Fred bwe nasooka okuba muwala we Winifred Nakandi yakola tweet eno kanji basomere yakola tweet bwe nasooka okuba muwala we nganze mbakuba ne batandika okuyomba oyo Segujja Fred omulaba bulungi yawandika bw'ati. When we started the national platform, some people didn't have jobs and were stuck in some countries abroad like Fred Lumbuye in Turkey. Yagamba nti bali batandika national platform abantu abamu tebayina milimo era nga balemereddwa gye bali mu mawanga g'ebweru nga Fred Lumbuye. Mukulu Segujja Fred. People power over national platform wagitandikira luddawa. Ekyaddondo tewaliyo. Ekamoota tewaliyo. Where were you? Bw'atyo bwe yagamba. Yagamba when we started national platform, some people didn't have jobs and were stuck in some countries abroad like Fred Lumbuye in Turkey. The era of social media and some people names. Lumbuye survived on social media and has no official job. Mukulu, bwembanga ndi ku social media nga sina mulimu. Have I ever called you to ask if your money? Have I ever called you? You think all of us we are fools that we can depend on the state funds? Nkubuuza gwe Dr. Simanyi Segujja Fred atana kandi Winifred.
oli mu State House okutesereze gwanga setezo mu musolo akawumbika mu n'ekitundu mwabbe n'omusajja MC Kats ne mumba sente ze oyogera kunze bwe mugabo butwa muteba na Uganda tusirike olwa mission gye mwajja nayo ekyo si ekikulu kyekiriwa ekikulu kiri nti si buli lubi lwa Buugi nti ebeera mpolwe si buli lububi lwa Buugi nti ebeera mpolwe omuntu okusirika taba musiru ate mwe muyina ekizibu kimu nti when you get exposed you burst out. You had a mission to plant your daughter in national platform with your mission, but unfortunately I exposed her, which caught you offside, and it still pain you, and it will until your death. Ekyo nkikuddamu muli ba mafia musanyiza abakazi n'abasajja abaganda nga mbatega abawala mbawo obutwa ku mikolo nga muluza tetumanyi teri muntu asobola kutuukirira Nyanda Esoferi mutuukako n'amukwasa ne check ya 1.5 nga takumanyi mission zimukolera gwe nkumaliriza ndoza mutegedde laketi bwetambula kati MC Kats wano yabadde akaabira ngenda kazanyako eddakiika 2. So what's up, how you doing? My name is MC Kats. Apparently I put some tweeters on MC's getting money that was handed over to Mr. Frank, I think he's the spokesperson of the government of Uganda, as in PR and management. He told me to be here at 10 o'clock. As you can see, you can't cross that path unless you have an appointment. I've been here for almost 2 hours. And they told me I have no appointment. They're all not picking. But this is it. All our man government here, I'm saying, go be taina nyocha abasinga na ye na katona abavubuka kabayinza okwekolerawo mu katwala. You see, simple things like MCs. Kati bino simanyi saako myogabye mulimu. Imagine bameka abalala batwala ezo. I'm not standing here because I want money for MCs. I've managed to work my life very hard. Kati iyo badde racket bwete badde tambula ekunganyiza sente ezo okugenda mu bintu nga bibadde. Kati amajala tuveewo njala tugende ku nsonga endala. Kati tugenze ku video tugenze ku part 2 eya katambi ka leero era tutandise bwe tuti. Nyanda Esoferi tibahabulwa mikimanyi nti okwogera kwa president mu kwewandiisa kwakutabudde omutwe nakati era ku kyakutabula kyekikuviiriddemu okutandika okuyita ebweru ojjosinka ne bemuyita ba defecting ate si ba defectees kubanga babadde bantu bammwe okumanya mwakubye Nyanda Esoferi nakati bali ku pressure etya mwenda butambi butambudde olunaku lwa jjo n'olwaliro nga bulaga Saanya ne banne nti ba defectees okuva mu Nuupu njala babuuza wano Saanya teyava mu Nuupu n'agenda nembabuuza abasajja bonna n'abakazi abasajja bonna abaava mu Nuupu ne bagenda mu PLO nga bakava mu komera abatajja na ku kitebe bakyali ba Nuupu nti nedda ne t-shirt bawadde empya nga mwagala kumanya mutadde Museveni ku pressure bamuyitidde abantu 30 egugogo nti ba defectees najja n'ayogera nabo 30 people nenga kuliko ne Saanya mujahadini gwamanyi nti wenga muzika nga kuliko ne Saanya mujahadini gwamanyi nti wenga muzika nga ne ku kitebe bamugoba taliiwo tajjangawo kitegeeza Nyando ayidde nga ate ya akyali mu 1925 1933 kati nabagambi yazze mu 1900 ekyo kimwalabi kyonna ezibayi babayita ba defectees abo si ba national platform bali bagenda dda njagala mundetere omuntu omu nga yagamba nti wa Nuupu nga badde mu activities kwabona taliyo kati bwe mulabanga omusajja atandise okukola ebyo byonna byavudde ku statement president speech gye yawadde nga amaze okuwandiisa wano we yamugambidde nti obudde butuuse obudde in fact speech ya president yabadde egamba bweti Nyanda Esoferi tibahabulwa Museveni de Rwanda ngobudde Rwanda bukyali Museveni, do you copy that? His Excellency Robert Kyagulanyi's statement or speech at Reza during the nomination, indirectly he was informing you that you please go back to where we belong, not to Uganda, before it's too late. Yabadde agamba Yoseri Nyando tibahabulwadde Rwanda ngobudde Rwanda bukyali.
olwokuba mulina emput ya resistance kekano keyakugambye mulira bulungi nnyo. I want you to remember that Uganda was here before you, and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. That opportunity is available because we are not vengeful people. We still believe in peace. We still peace. Right. Karimumala okukawulira ako. Ye najja n'akugamba nti aleese essaanya ono omulalu wenga muzika ono gwe yaleese. I declare war to Museveni. Nangirira olutalo ku Museveni ne mutabani we. Okulamula abavubuka abeetooloolera ku Kyagulanyi talina kiddako. Ndi musajja munnanuupu era njagala kufiirira nsi yange. Njagala okusooka okwebaza His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni. Okimanyi mujja kunkuba amasasi naye ekijja kijje. Nsazeewo n'andaba nti mutuufu singa ngeri gye ngenda kusisinkana Allah. Okulaba nga ntambuza obulimba. Abantu balabanga nabalyamu olukwe. Mpulira nga sirina ngeri gye mpangaala. Ayaayo abasiyasi abatalina kiddako. Baavayo ne banjogeza ebintu by'ebisiyaga ku Kyagulanyi. Ebintu ebyo mbisagaamu. Kyagulanyi mukyala w'amanyiddwa. Wabula gavumenti evaayo n'ekwata ebisiyaga n'ebiteeka ku Kyagulanyi n'ekigendererwa ekyokwagala omwonoona. Sipiika Anita Among omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi. Gw'atali musezi olaba otya omusezi buli waatuuka awoza bisiyaga bitegera kukkiriza ba bisiyaga. Sipiika wa Palamenti Anita Among ne Neyerusa gye Neyerusa ateeka okuba nga alabika akozesa bakazi banne. Gwalika kati ebisiyaga ebitamuva mu kamwa baavayo ne babikookera ku Kyagulanyi. So bansalawo bampaledinge njogere ebintu ebyo mbizze ku Kyagulanyi. N'ekigendero ekyokwagala omuggyako abantu bamulabe bamubijjise. Balamu yennyini yatusuubiza buli kimu. Tuveeyo twogere Kyagulanyi amafuukuule. Kati yo Nyandwe ne banne projects bamuleetera muzitegedde bulungi nnyo. Ffe tetulina buzibu. Awo tujja kuvaawo tugende mpola mpola. Kati njala kukubira omulanga ogwa bannamawulire bonna TV ne radio stations mu Uganda mwenna. Bw'omanyi nti oli munnamawulire mu Uganda ng'okola ku TV okola ku radio. Munnamawulire Nabbanja gwe yalagidde basibe bamusibye mu bumenyi bw'amateeka. Eyayita Prime Minister Nabbanja Musafiri munnamawulire eyabuzza Nyando Yosoferi ebibuuzo ebyo ne Museveni yadde amumanyi era yamugambye sigwe mwesigwa ng'amumanyi. Wabula Nabbanja olw'okuba nti babeera mu system ne babbasereza gavumenti omwana olwakoze statement bamekinze sure at least bakolako adjustments mu ddwaliro ly'e Kayunga okutereezaako okuva ku muvubuka kye yayogedde. Kati Nabbanja bwe yagenze mukono yasanze exact omuvubuka bye yayogedde bye biriyo. Kati adjustment ze baakozeemu oba okutereezaamu e Kayunga Nabbanja n'alagira mbu bakwate omwana yawadde information enkyamu bamusibe. Wetwogerera essaawa zino bambi omuvubuka bamututte mukomera oba luzira oba kitalya okumusiba mulwokuba yalimba eggwanga n'okuwaayiriza amalwaliro ga gavumenti. Musafiri Nabbanja buno bakajjala bokuweereza. Omubisi taba mussi. Omubisi taba mussi. Ffenna tukimanyi amalwaliro ga Uganda gonna mafu. Wakonfamize nti eddwaliro ly'e Mukono ebisinga byonna bifu. Kati kiki ekyabadde kikusibisa omwana nti bamukwata. Ate abala temukimanyi oyo mwazannyira comedy Nabbanja mubbi. Nabbanja azannya deception ng'omusiru. Nabbanja mubbi. Waliwo mwenna abalabye ba firimu waliwo omusajja mu firimu bagitanga usual suspect eya Kaiza Soze. Abalaba firimu manyize firimu nzira wa papasire nabagamba engeri gye nali mu art
ndaba filimu ezo nziraba ng'emizannyo n'ebyo ebintu byenjigamu kati Nabbanja is a pretendant, she's a comedian. Nabbanja yasinga obubbi mu gavumenti ya Museveni currently. She's the most corrupt government official currently. Nabbanja mubbi. Gende wabo yonna ebunyolere bali mu kukaaba Nabbanja okubba amataka n'okutwala ebintu by'abantu. Yani viringa ne woteri recently mwanja Museveni agenzo jigulawo. Nabbanja mubbi. Omwefuula mu buzolo. Nabbanja mubbi. Mubbi. Mwe public mulabanga comedian kumbe mubbi. Mwenna abagala okumanya omuntu waliwo films abagambye film bagita usual suspect ya Kaiser Suze. Kati waloneka film akabakayita at times and bakayita life stinks. Omuzanyi mwerabidde life stink. Kati wala film ezo abantu abefuula kye batali nenga ni reality bali kintu kirala. Kati Nabbanja yezanyisa ekintu ky'okuba nti comedian nti prime minister ali comic. Nabbanja mubbi eyo cover up. Nchiddamu Nabbanja okulagira omwale bamukwate yabadde akavalinga bakozi banne omuli Jenruth Achenge omuli Dana Atwine bebadde akavalinga kati omwana yafuuse kiso kya mbuzi omusiba. Nabbanja mubbi ne banne bate basobola kuleka mwana okuba expose nga asigale nga ali bweru. Oyo comedy gwa Nabbanja mubbi. Kati ziri amataka ga beewabwe mugamanyi bulungi ne flat ze yazimba kati alina ekizimbe wanebulaga ku Mwenda. Bade bamenya ebizimbe byonna biri mu reserve law ebiri mu road reserve. Bwe batuse ku kya Nabbanja bagamba tesobola kimenyawo. Ne balina ne bagata tujja kumenya ebizimbe bifika tumenya kya Nabbanja kikino wano. Ekyo kizimbe kya Nabbanja kiri bulaga ekyo nanga bw'okiraba. Kanchibaddiremu ekyo nekizimbe kya Nabbanja kyonna nga bukiraba kiri bulaga ku Mwenda kumetiana ku main chorus ekyo lina kya Nabbanja ate alina ebira bingi nnyo. Ayagala okutegeera genda ku Mwenda ebulaga ekizimbe kino we kiri obuuze banneyiba bagenda kukubulira nanyini kizimbe kino. Gwe ayagala confirming information yono gende ebulaga ku Mwenda eno flat weeri nene obuuzani buuza abantu abali ananyini flat eyo bajja kugamba Musafiri Nabbanja. Kati yabadde alina okuprotectinga Dr. Ruth Achenge yadde alina okuprotectinga Atwine kwekubba kwekwata omwana mwe namawulire bamusiba. Kati gende ebulaga mwena bannamawulire bandimonita aba vision abaki mwena mwagala nnyo information n'okola research ne ba YouTubers mugende ebulaga ku Mwenda ewali ekizimbe kino mubuuze abantu abali awo bajja babula aina mukizimbe ekyo. Mujja tegeera nti oyo azanya comedy ne is a threat she's a serious threat to Uganda economy. Amubbi kyovula yo baga Museveni tova ku main tovaawo beebo mubategedde bulungi nnyo. Video zona muzire bulungi nnyo ze yayogedde oba ze yakoze naye ffe tetugenda gendayo. Tugenda ku nsonga eziddako. Kati katugende wano. Fenna abagala enkyukakyuka mumpulirize bulungi nnyo. Bw'oba ng'oyagala enkyukakyuka ng'oli mu magye ga UPDF oli mu police. Yes, Nyando Esoferi sikyali kyantiisa mu Uganda. He is no longer a threat to Ugandans. The threat is General Sarimo Sare Akanda now. And I'm officially announcing Sarimo Sare is the one controlling the country politically, economically. Sarimo Sare is the one who appoints all government officials in all government institutions. As you speak right now, is the one who even appoints the ambassadors and their deputies. So I'm here to inform all Ugandans.
Yes, Museveni is no longer a threat, but Salim Saleh is a threat to Uganda because, first and foremost, himself is not a Ugandan. His origin is a Somali. That's why he's dealing with more Somalis, Eritreans, Ethiopians than Ugandans. So, I'm going to deliver this information to all Ugandans to understand exactly which threat do we have right now. Tugenda mukalu nabagambye Simon Bakama kifananyi nembaga Salim Saleh ya controlling akalu kano nembagamba Muhozi nembagamba Aldrin Karugire nembagamba ne Kiruwa Kiwanuka amapesa galyaga giga controlling naye ngo omuntu omukulu ow'ekintu kino ye Salim Saleh kati uliza bulungi nnyo oluvannyuma lw'okukola byonna akozeseza sente okutta music industry okutta abantu bakise kinoomu abaloba wambirako ebintu byabwe n'ebintu byalina ebiyitirivu okontrolinga economy okuyingira mu national budget olira no okuyingira mu national budget okubanga alina amewinge ye alina buli kimu kati essaawa zino yasalirawo eggwanga atya mukaluke tugendamu essaawa zino bakimanyi bulungi nnyo waliwo okulya n'okukomba essowaani bagamba nti bajjeno abali active n'abawummuzibwa basindikibwa mu kukola campaign ku ground era bano bagabongerako ku ssente ze bakolera omwezi babongerako miliyoni 2 nga allowance kati we twogera kyembadde temumanyi mukiwulire bulungi nnyo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ennaku z'omwezi kambademu Salim Saleh kyekizibu kya Uganda kati we twogerera Salim Saleh mbagambe ya managing eggwanga era we twogerere saa zino which ewedde yayita ba ambassador ba Uganda bonna abali ebweru w'eggwanga ne ba deputies baabwe n'abayita bamusinkane eggulu nkiddamu which ewedde kuno ba ambassador kwe bali ne ba deputies Salim Saleh yayita ba ambassador ba Uganda bonna abali ebweru w'eggwanga ne ba deputies baabwe bamusinkane eggulu era ne bajja yabagamba ki yabagamba bwe mba mukyagala emirimu gyammwe n'okulaba nga tusigaza byetubbye neggwanga okusigala nga liringa bwe liri mulina okutandika okudda ku ground nga munoonya obululu bwa muzeeyi otherwise atagenda kikola ombuulira omulimu bw'oguvukoze eki oba oguvuddeko naawa ebiragiro ba ambassador bonna okampainingira Nyando Yoseferi okwetoola eggwanga lyonna era buli omu ambassador yamuwadde miliyoni 2 ngeza transport refund eyamulese okuva eggulu okuddayo kati kyali wange bwolaba ambassador ne ambassador bemumanyi nga bali mu Kampala bali byale bali mu kuyiga mumanye nti Salim Saleh yawadde instructions okampainingira Nyando Yoseferi mu ngeri yonna esoboka ekyo mukitegedde bulungi nnyo mu kaseera ke kamu yabawuddemu ebibinja bibiri yawujjawuddemu ba ambassador abasiraamu bo n'abasindika bagende batandika okuyega enjiri obasiraamu okwetoola eggwanga lyonna mu mizikiti abo yabasindiseeyo mu budde bwe bumu n'asindika abakristaayo omutwalemu n'abakatuliki nabo n'abasindika bagende batandike okukola emirimu gya campaign okukompainingira Yoweri Museveni saako n'okwenyigira mu bubbi bw'akalulu okulemezawo gavumenti yaabwe nti batakikola bajja kuba tebakyalina mirimu oba ekinaddako kyonna nabo bennyini bavunaanyizibwa ku nkola eyo era wetwogerera essaawa zino omwami ono yalonda buli muntu yenna gw'omanyi mu kitongole era ne bajeti ya Uganda kati yagikontrolinga yagamba ani afune ssente ani atafuna ssente abuusabuusa information eno liwaddebe ng'okozesa omutwe gwo omukalu bw'oba olina ambassador gw'omanyi ne deputy mu nsi mbwali oba tebali mu Uganda okujja nga bazzeeyo nga bamaze wiiki 2 zonna bamaze okujja nga bazzeeyo ne babadde mu Uganda era basinkana Salim Saleh eggulu n'abawa instructions era bali mu zikola essaawa zino era buli omu bamuwadde security emukuuma n'emutambulirako mu ngeri y'okuba nti baagala kubba n'okukyankalanya obululu mu ggwanga era nnyongera mu maaso baga nti General Salim Saleh Kanda nako kisawo vuga yalonda
abakungu ba government byonna gwabayagadde okuteekawo era gwatayagadde tabeerawo gwawulya mwenkenyera gwajjawo era waddembe omugoba n'amugoba mu government kati kyekigenda mu maaso yensonga lwaki mbagambe nti we should be very careful at this particular moment. The enemy of our country is General Salim Musare. That's why it's not seen anywhere in the public domain, because he fear that the people in the public, they hate him, and there are some people who are looking for him. That's why he decided to lock himself in a guru, well protected with his military wing. Omwami otajja mu public wandi mulabyeko mu NRM criminals n'obuvuyo obaddewo wane tajja kubanga akimanyi bw'ava eggulu okujja abeere mu zino meeting okujjako yalabikako mwemu oba muzzukulu wa Museveni baali bamuwasa n'alabikako yeeyokka naye tava ggulu kubanga akimanyi okujja mu mikolo gino security eyinza okubeera compromised naye akimanyi nti amunoonya bangi kati yensonga lwaki ono kati yafuga eggwanga. So all well wishers of surgical operation, now you know the right target and the right person to visit, as in visiting him. Because we might right now think that we are fighting Museveni. Museveni is no longer in control of that country, no. Museveni is in 1900 right now. He doesn't know that we are in 2025. Museveni is in 1900. That's why last week he told us that he thanked the NRM which selected him from 19 25th up to 31st. So right now is in 1900. So he's not in the control of that country. The Nyandwe I know, the old Nyandwe, you can't call him from the State House to come at Kolo Air Street to meet 30 people, the so-called defectees, and the public knows that those people, they don't belong to NOP. So Nyandwe is no longer existing in Uganda. It's Salim Musare now. So mwenaba dele buli abayina abagala kukola surgical operation amagala ku visitinga muntu kigo mwagala omuntu omutufu okuvisitinga ye Salim Musare kati ye buli kimu ya ine gwanga yaddukanya budget ya Uganda ya londa abakozi mu government yonna ya kola buli kyetaagisa. In fact okusinzira ku sources zinagazalinze omwami oyo ng'atudde eggulu akuba bwekubi message akuba bukubi simu okusindika message n'agamba nti oyo aveewo ono aveewo oli aveewo. Kati abatamanyi history abantu bali aba mujja bawulirako nnyo gavumenti ng'ekyuse oba mujja bawulirako nnyo mu nkuubo za information abaali abazibwa ennyo mu nsiko era nga battanya Abaganda kuliko Pilato yemumanyi ekyamutumya Pilato yesindikine muti nagimuwa era erinnya lya musiko muyita Pilato. Kuliko omugenzi Frederick Rwejemba yali muzibu nnyo mu kusiriikirira Deri ne Salim Sarakanda nako bamuyitanga arufu. Arufu kitegeeza evumbe. Nakati akyakola emirimu gyegimu mwe mulowooza nti ali ggulu atudde eri abanga ali ku remote tikati ono lino epesa litutanya lino liveewo. In fact ba architecture bo okusilencinga Abaganda bonna ne ba politician from 1986 is that gentleman. That's why the Baba must bamuterako sanction immediately. Bulijjo mwebuuza lwaki kyali tatambula bamuterako sanction immediately nga yakava mu nsiko kubanga whatever they did was more than what you think. Kyekimutumisa alufu. Oli bamuyita Pilato. Mwalabanga nnyo firimu za Yesu. Pilato temwategera ebintu bye byakola kati bamuyitanga Pilato. Era bali mu system eri yakandooya n'akawuni. Abasinga obungi temwalabanga akandooya temukamanyi. Kankamanyi emizeemu eddakiika emu. Akandooya bakwatanga omuntu
mukazi wa musajja ne bakwata emikono gino ebiri nga bwogirawo ne bagikwata ne bagisika bwe bati ne bakusiba emiguwa kino ekifuba ne kyereega ne bagikwata bakusiba emiguwa kino ekifuba ne bagikwata bagikutte ne bagisiba nobanga ekifuba kyereeze ne balyoka babaka kumbi muto kapwa kati jukira bakuleeze emikono gino gyonna emisuwa giba gyereeze nga n'omutima gwereeze kati bakuba wano papa waba bakubye wano bakubye automatically olina okukola ki olina okufa bate bakubye kakumbi bakwata nga ne bakusiba akandooya ne bateekawo epiira ne bakukumako omuliro ng'oli mu kandooya mu bipiira ebyo kino ekyebipiira am the witness nga bakawamba mu 86 bayo ky'abantu bangi nga ndaba nga ndi muvubuka muto okuva ku lubiri lw'Emmengo ku nguudo zino kyokola nti abantu abasinga obungi oluguudo lw'omundeeba jangu ku Ring Road akayanja ka Kabaka yingira luguudo lwa mayiro ya Kabaka jangu ku luguudo lwingira Eagles Nest genda ku luguudo lw'okolwa Basumali lwa Nabagereka Primary School ezenguudo saako na oluka mu Kisenyeri mu Katunsi n'oluka Ekatweri ezenguudo battirawo omwana Omuganda yenna yera survivors olutawo naliwo nga ndaba kuno Sale kwoli Museveni kwoli Kayindo Tafiire kwemuli buli kimu kimanyi negga y'omukyamo gye bamuyitanga Abudu mwamwokera ku Budoni yaninga ndaba Budoni alikatwala police waliwo petrol station ya Basumali wabula wava ku Budoni waliwo wakili meters nga 2 waliwo amaka agaba bamuyitanga Omumbeja omwakumirako Abudu n'ateta natiko kutuuka ng'emberenge bibikole mwakola Baganda and people have information and they are still there mumuyinza okuloza bitu bye twogera propaganda nze Abaganda njogera propazungu no si propaganda gwatakulya mu Kampala fe twazalibwa mu Kampala Mmengo akakayanja ka Kabaka twakayitangako nga bagamba no gati mizimu gikaaba nga abantu lijala abantu bakaaba era akakayanja nga babadde bagenze batandise kajja mu mazzi ne bakabikula bwe kati muzo osanga mu taniza amagumba kati muzimanyi akakayanja ka Kabaka nkubulira ekifo ekirala ekkooti y'Emmengo mugimanyi ku Mwanga va ku Nfudu va ku Bulange Emmengo odde ku Nfudu ewa Kisingiri waliwo ekikubo kimu kyoyawula muno dda ku kkooti y'Emmengo kati emanyi w'ekkooti y'Emmengo waliwo barracks oba kalinga kaditaaki kati emanju eyo we walinga ekibira battira omwana Omuganda mu kibira ng'ekibira ekyo kitambula okuvaawo ne kigenda kyekwata eri ku luguudo luli olulala lwe bayita erinnya ligenze kati ekibira ekyo era kye kyavangamu ensulo z'amazzi zijja no kujjugula kati mwe gye mwolya nti basiima essiemu yatandikira kubasiima basiima eri awo era ng'ova ku kkooti ya Mwanga n'okkira abadde mu kisenyi basiima we yali awo nabo batenawo abantu kati ebitundu byonna abasajja bamanyi bulungi nnyo kye baakola era bakimanyi bwe twogera ku basajja abantu balinako obusungu batta Baganda baffe batta bajjajjaffe oyinza okuza tuli mu kusiika binywa kujja tukooye obutemu bw'abana abasajja abantu bangi tebamanyi bakitaabwe gye babaziika abantu bangi tebamanyi bamaama gye babaziika aga amataka g'omukkato kolido bonna ge baliko gonna gaali g'abasajja Baganda where are they? They are nowhere to be seen. Nakoze video ku Lwokusatu mu pati gye nasembezebwa nga basomera ebbaluwa byenjogera gende bukwasaganye n'ebbaluwa gye nabasomedde ojja kutegeera nti ebirgo bye tubaga bituufu
oyo Kayanja we yazimbe kanisa eyo ako kali kattiro. Lawrence Mukibi yazimba St. Lawrence Mukibi kali kattiro. That was a dump area, a dumping area. Lawrence Mukibi yazimba St. Lawrence akali kattiro. Gende Makinde mu military barracks akali kattiro. So batuba tuogera tulina information je twagala kuogera ngejja kwasa abantu ennaku. Mwabawoza Museveni oye simanya bawoza afande gundi afande abasajja batta abantu baffe. Abaganda baaliisa Museveni ne banywesa Museveni ne bamusasulira buli kimu. Olwava mu nsiko yalina lisiti yaabwe bonna nkiddamu. Abaganda baaliisa Museveni baakuuma Museveni baamuwa buli kimu n'okutuuka okuwangula olutalo. Wabula ogenda okuva mu nsiko nga balina lisiti yaabwe bonna nga ki ekibassa. Kye baamukolera basobola okukikolera omuntu omulala. Kye baakola basobola okukikolera omuntu omulala. Kyekyabassa bonna ne bakyabatta kati bebatta bamanyi nti kyekyo kibakola. Gwe tula buli muganda yenna abadde alina ssente afa nga tategerekesa enfaaye. Business bazidestroyinga, family bazidestroyinga. They don't care about you. Kuba temwagala bagambe ebigambo bino biwulire. Museveni ogamba nti we Banyarwanda we are many in Buganda. It was a mission to cleanse out Baganda. Kyovola abantu abayita Baganda amanya balina lombaya. Omuganda alina kaweewumbeko. Omuganda tatwala budde bwa kutta muntu. Wabula abantu abalina omutima okutta. Webuzano lwaki tasobola kuwaayo peaceful transition olw'ensonga akimanyi nti bevu buli omu ajja kuvaayo. Abantu balina information basirise busirisi. Zama kitegedde. Kati kankikunyunyira bulungi okitegeera. Nina video gye ndikoodinze naye giteeka ku YouTube channel yange gyeri. Nkunyunyudde ne nkugamba nti mu magye mu police bayingizamu abantu baabwe. Naye abantu baabwe abo bali half-baked. Bwe babeera half-baked ne bafuna opportunity ba senior bali mu police ne baba training. Ne magye kiri magye ne mu police ne mu prison ne baba training. Kati omwana go training nga junior. Najja after 6 months nga akutte byakutte n'afuuka senior wo mukamaawo. Nenga talina kyamanyi. Okulya bulungi no nga yawana ebiragiro. Kati mu kuwa ebiragiro okuba nti bakozesa cow mentality. Yensonga lwaki mukyala mu police mulimu abatemu. Ngombuze ekikolwa kyakola lwaki akikola. Those are the people. One, bagatta hate and professional ne stupidness oba ignorance. Bagatta ebintu binati wash. One, babagamba bayingiza we are protecting our gains. Museveni yagadde kibatira ku posta mu kitegeere but it has been there inside moving. Abali mu magye bakimanyi, abali mu police bakimanyi, and these people have been there. They were told we must keep this government in power. When we lose power, we are going to lose each and everything. Birakora. Kanjera kuzanyira ka video kano kakase.
Ono guy yabadde afaaki. Ono. Oh, yabadde afaaki. Oh, yabadde afaaki. Yabadde afaaki. Uyo mulabe katika ekifaananyi kati yabadde afaaki. Kamuzanyo labe. Yabadde afaaki. Akutte pepper spray afuyidde abaana nga talina kyafa. Kati nina video gyengenda obbazanyira mwagirabyeko. Kati mugenda tegera kyembagambye kyembadde mbasomesa wano. Museveni ng'amaze omulayiza balese abantu bamusanyukireko bakole ki bamuyozeyoze. Wabula oluzungu lwafuukidde basereka wandi educate kawa ekizibu. Bembagaye bali bajja bali half baked baleeta bantu babwe nga baale mu bwongo n'abaleta mu system nga yakulya department. Uliriza ebintu bino saagala oseke njagala onyiige bunyiiza abantu bali mu office. Uliriza ebintu kwamaze omukazi ngijogera gyayogedde nga awaana mukama Museveni naye ebirimu byonna bisesa ne saagala oseke njagala onyiige. Ulira. Today I congratulate His Excellency upon his nomination. Your Excellency, I'm extremely honored to be nominating you today. Your Excellency, this nomination today is not just a testament. The microphone is disorganizing. Okay. Kanzire wano. Mulidde sample katuna agambe this nomination is a testacle. Kyabadde agenda okwogera. Yadde ageraga this nomination is a testacle. N'atune bagalambuuza testimony naganti testimony. Yadde ageraga this nomination is a testacle. Kyabadde agenda okwogera. Era nga n'ebigambo mutudde mu maaso. Bwe yamaze n'agamba microphone ye mutawanyi oluzungu lwayogera nti microphone ekyusa obuluzungu kankabaddire mu kategere bulungi. Kati bana bajja mu office nga ye bosi wo nga yagwa P1B yagwa Nassale ne bamuleta bulesi mbuzi. Ulira. I congratulate His Excellency upon his nomination. Nomination, eh? Your Excellency, I'm extremely honored to be nominating you today. Your Excellency, this nomination today is not just a testament. Yadda agenda kuita testa kozi awo. Your Excellency, and microphone. Your Excellency, I'm a very good speaker, but I don't know what has happened to the microphone. I feel much better now that I'm holding it. On behalf of today, I congratulate you, Your Excellency,
Your Excellency, this no nomination is a reaffirmation that the covenant between you and our people of Uganda still stands. And as the young people of Uganda today, it is our responsibility to contain and consolidate the gains and the achievements of our president. We are willing to take that on. And to my fellow young people, let us detest from the politics of identity, of religion, and of tribalism, so that we can come together as young people and build our nation. Lastly, Your Excellency, this is a very historical moment for me as a young person. In my election, I contested with 8 men and defeated all of them. I kindly request a historical picture with you as well, Your Excellency. God bless Museveni. God. I didn't have more offices of government if you walk. Set a cow and educate a cow. Bamo jamu senior 4. Bamo lena mtu wako training ya majobe ya police ya prison na ja. Na sanga o senior na amusomesa na amala na amuita kwa nafuna milioni 5 mukaga katinga ya muwe biragiro. Kati echo kiri wonna bebo set a cow and educate a cow. Kati bana kweje emya bwe balowooza bwe batyo kati sasira bali abakulu. Ekyo si kizibu kiri luddawa. Ekizibu kikino. Gwe gwe bakozesa ng'oli mu gavumenti eyo ng'olowooza nti bakwetaaga nnyo tebakwetaaga nnyo baagala bayisaawo awo. Remember Museveni, he came in Uganda on invitation of the Rotten regime of late Milton Obote, and they came as spies. In the process, he ended up in the ministerial post as the Minister of Defense. You understand? From there and then he became a labor leader under FRONASA, under NRA, etc. So he had no idea of managing any big office like a country. After winning the war in 1986, he was elected by the Baganda people and some indigenous, well-educated people who later got killed by Museveni after getting experience in managing that country. Museveni yayita ekyamanyi kyonna mu bufuzi naddala ku ntebe ennene y'eggwanga. Ye yatandikira mu gavumenti y'Obote babaleetanga bambega, yakomekereza ali mu ministry y'ebyokwerinda, bava mu ministry ne bakola obuviiko bwa balina mission, n'agenda n'afuuka omuyeekera bafulo nasa bibinja byali bingi nnyo. Bw'avaawo ne bayingira mu nsiko mu kinana ne bawamba obuyinza mu kinana mu mukaaga. Museveni tamanyi kye bayita kufuga ggwanga era nga takimanyi. Kwabula yasanga ba Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, Bakintu Musoke, Babidandi Sali, bani waliwo abantu abali bamanyi politics, ba Dr. Samson Mullu, ba Dr. Samson, babi Mullu Kiseka, ba Abbe Kakacha Mama Yanja, ba banji nnyo be yasanga with that time. Ne bagamba no. Katukwate omuntu ono tumuyigirize. In fact, yajjako ne mu kitundu ekimu eyo mu maserengeta g'ewaabwe ng'ayambadde kawundazi suit ng'agisibiddeko ettaayi, oyo gwe mulaba Nyandwe. N'okukwata fooko, kuliisa fooko
n'okwambala n'okweteeka n'okwambala engatto etabimanyi nga bamanyi olugabire abasajja ne bamuyigiriza bulungi nnyo ne bamusomesa bulungi nnyo management ne bamutunda across the world n'abeera kasita yamala okuterera bw'ati mu ntebe ye bulungi nnyo. Omukomu bonna n'abajjawo mpaka nakati akyajjawo kikyakulyetinga vacuum eri abantu be bajje nga batebasanze omuntu n'omu yenna aliwo amanyi politics. No, awakana ku kyenjogedde ekyakawunda suuti okusibirako ettaayi genda ku YouTube video kweri. Kawunda suuti yagisibirako ettaayi. Kandabe nabanga ntutto obudde. Abalina video muginsindikire. Njagibaza nnyira ku ssando. Mayenze bwa information bangenda ku promising ngenda gireeta. Yasiba kawunda suuti n'asibirako ettaayi. Oyo boyo oyo gomulaba oyo Nyando Yosoferi. Bakawana gasemogere bamuyigiza n'okukwata fooko n'okwambala n'okumanya kino kiba kikola bati president yeyisa bati kino bakikola bwe yamala okuterera bonna n'abanyiga. Gwa wakana video bagenda ginsindikira wano. Yena ina video mu archive yo nga Museveni agenze ku ubana kwalina kulonda. Bwe yagenda okulonda yali ne Janet yali yambadde kawundazi suit nga asibiddeko ettaayi. Aina video gipostinga ku Facebook. Oba jinsindi kamalokoza walwa yinzo kubanga ajinsindi kidde aina video jisindi kono kamalokoza kesimu eno aina video jinsindikire maiba nabantu bakono bakumatiza nnyo amaso g'omuganda gali mu ngalo aina ka video nga Museveni yambadde kawunda suit ageze bitundu by'embala kansindikire wano kamalo jisa konda balwa kayina wano mbujuma babira nabo wano siroza nto balwa kasindi so wano. Takumalo kulaba aina ka video kansindikire maiba wakana nnyo bano kera sindikira ka video yako ate bwe naavaako nga mukasindika musindike ka video mayinzi sagala abantu bawakana kuno sikalina muno nakajjamu no kati it's a deal ku Sunday ngenda kuleta ka video yako Museveni ngayambadde kawunda suit asibiddeko ettaayi. Nja kafuna kuba nakajja muno kalimu nenda kajjamu kana sobodde kafuna atenga obudde bugenda kati mukategedde bulungi mi send me the video please, we want to see it. Mja kafuna bajja kasindika ina na video eno mujja kafuna nja kaba postingira ku Facebook bwena bankafunye kubaza mwaka hivi na kajjamu mulioka mutegeere abantu betudiringa nabo endowooza yaabwe. Send it please. Sikalina nze wa nemba limenti wali ku live kate sazi nga akategedde akansindika baba bulina gowe nango okalina please nsindikira katambi yako okansindikire kale Lawrence Ongeyo akatambi njala kakomya wano atujja sekana ku Sunday sazi ja kuba biri nyongera bajjukiza yenna ayagala kusupportinga Lumbye Broadcasting Service ngoyita ku YouTube link je nkuterede kawo sobola jikonamu ejja kutwala butozi ku channel yange then ojoininge to become a member ebisigadde je bisanga yeyo mwe bali nyo bali ddala temujjango okwo
I want to see that video clip. Smart Nathan video clip nja gifuna. So mbebaziza okubanga kwemuli mukama bankumbire mwenna. Bwe kugambe kigambo invitation. Museveni yajja ku myaka gye nga mwana muto bajjanga refugee ne maama we. Museveni bamala okukulamu Obote yalina okunoonya abantu bagenda omuyambako nga ba intelligence officer. Gwe noonya history mutuufu akulaga nti Obote yakkiriza Abanyarwanda okujja mu okuyingira mu government. Obote yakkiriza Abanyarwanda okutandika okujja mu government era bajjanga bambega. Gendo tandika okutula bitundu byonna kati mu Buganda abaliyo bonna bali mu kubega. Bonna baki Banyarwanda. Gendo tulaba batunda ebinyeebwa ku street Banyarwanda. Gendo tulaba batunda phone accessories bonna Banyarwanda. Gendo tuleka tabavuga boda ezo nisinga obungi Banyarwanda. Gendo tulaba buli omu oyagala okutegeera nti bano bo ye specialization yaabwe obumanyirivu bo bwakubega. One begonza nnyo. Bayina akantu kamagonda majja akantu akakugonda majja kabakolera nnyo. Mwenna olumu tujja ntunye bajjajjaffe nti tebamanya. Yes, tebamanya naye kumu Abaganda abedda bajjajjaffe baali bamuwaggali nga akasente bakalina. Bajjajjaffe balina akasente Kingi Sahabo ayimba nti akamwanyi kaaliwo tekaliwo obwezi ne sente zaaliwo kali bajjajjaffe balina amawaggali nga binyongo ndabatonye mmoli mu Buganda nga bayine mmwanyi bayine ebitooke bayina buli kimu balunze. Kati bajjajjaffe abasajja banda bakazi bajja nga bagonvu nnyo. Kati bajjajjaffe kyabankuyira okukkiriza abantu bati abantu abagonvu batyo kiki. At the end of the day babawadde ku byebanja byabwe bazaaliddeko ne bajjajjaffe balina amaddu nga bajja kubyana abasajja nga befunisa mbuto intermarriages mingolingi nga bigattagattagatta n'okutuusa olwaleero. So yengeri abantu bano gye bayalamu nakati okutuuka olwaleero. Bajjajjaffe ekizibu tekyali abasajja bano bagonda nnyo era bagonvu na nnyo. Gwe wenna ayagala okumanya ekigambo kino bakomredi baffe bonna abali mu buzibu tebabuyingiramu tebaagala. No, they were well convinced. But yeah, abasajja wasanga nga ayogera naawe, they are soft spoken people. Ayogera ebigambo nga olaba ali kamo nnyo nga tomulamu buzibu wonna. Era Baganda baffe abasinga obungi bafunye obuzibu basajja abo. Bali soft spoken people, very calm, composed. Kati gwe omuntu yeno ngudde ku bantu abalonje kumbe tomanyi kyoguddeko. Bwe batyo basobodde okumalako obulamu bwabwe. Gwe basinkane oba balabe bonna they are very calm but tebeerabira mission yabwe mu mutwe. Vakuffe Baganda abali aggressive ngenda kugamba ekigambo open rate gundi oliwo what please nze ngende. Nona bamugamba ekintu najja kisigala nga ali calm tagenda kubeera aggressive ekintu akigamba politely nga akuguza ekintu naye nga the end of the day wantu w'ekintu kyagenda kutta. Nga agenda kutta calmly boogera mpola okusikiza balina babayita kasenda baguzi. Balina olulimi lw'akasenda baguzi. Kati naawe n'ogwa amatu tyatuuse ku muntu omutuufu kumba ogenda. So byebyo video ewedde naye nga alina ka video ako bambi kampe kansindikire nsulenga nga tadde ku Facebook wenda akanonyeza okafuna abantu bana abadde mu wakana teyamba ka Honda suit nasibirako ettaayi mukama bankumire.